Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ayanjulidde Paalamenti amabago g'amateeka 38 gavumenti geyagala Paalamenti etunule mu bwangu mu mwaka gwayo guno ogusooka. Amabago gano gateekeddwa mu nnambika emanyiddwa nga Legislative Program gavumenti mweyita okwanjulira Paalamenti byegenda okussaako essira mwaka gwa Paalamenti oguddako. Omukulembeze w'eggwanga okwanjula amabago gano agawerera ddala 38 asinzidde mu kisaawe kya meefuga e Kololo mu Kampala mu kwogera ku okutongola eri eggwanga okuyitibwa State of the National Address mwagguliddewo omwaka ogusoose ogwa Paalamenti 12. Ssemateeka w'eggwanga alagira omukulembeze w'eggwanga buli mwaka okwogerako eri eggwanga ng'aggulawo n'okuggalawo omwaka gwa Paalamenti omukadde oba omujja era n'okuwa eggwanga ebituukiddwako mu mwaka omukadde mu byenfuna mu by'obulamu mu byenjigiriza ebyokwerinda ebyobufuzi n'ebirala n'okulaga gavumenti byegenda okussaako omulaka mu mwaka oguddako. Agamu ku mabago omukulembeze w'eggwanga agayanjudde agambye nti gavumenti egenda okussaako essira mu mwaka guno ogwa Paalamenti okusookera ddala nga kuno kuliko erya Small Arms and Light Weapon Control Bill erigenda okulungamya enkozesa y'emmundu n'ebyokulwanyisa ebitonotono omuli pistol n'ebirala lino nga lyakwanjulwa Ministry y'ensonga ez'omunda. Ebbago lyetteeka eddala erya Universities and Other Tertiary Institutions nga lino lyerirungamya ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu n'ebbago erya the Education Act erikwata ku masomero aga pre-primary and post-primary wamu n'erya eriyitibwa the Curriculum Assessment and Admission Bill nga gano gonna gakwata ku kisaawe eky'ebyenjigiriza ekiddukanyizibwa Ministry y'ebyenjigiriza. Gavumenti era eyagala okukola ennongoosereza mu tteeka erirungamya gavumenti ez'ebitundu ennongoosereza endala eziteekebwateekebwa nga nazo zigenda kujja mu mateeka okuli erikwata ku mmere n'eddagala ery'ebisolo. Amateeka amalala gakwata ku misolo n'embalirira y'eggwanga ey'omwaka ogw'ebyensimbi 2027-2028. Museveni abuulidde Paalamenti nti amabago ago mu mwaka ogwa Paalamenti guno ogusookera ddala Ssaabaminisita w'eggwanga ajja kulungamya Paalamenti ku bigakwatako. Museveni era asuubiza nti waakuggyawo ensako ey'abakungu mu gavumenti abalemerera okutuuka ku bantu okubayambako mu lutalo lw'okubajja mu bwavu. When I hear leaders talking of allowances to reach their people and get them out of poverty, I almost get nausea. I feel like vomiting. If you don't know, when I look at you, the way you do things, I really feel very not pleased, but out of politeness, I've been keeping quiet. But now I'm telling you, even those who get government allowances do not go to the field. I hear that many just stay in Kampala. Another mistake is for leaders to give personal money to constituents. So now you hear a problem. Murka Chief needs a motorcycle. Motorcycle for what? Let the Murka Chief ride a bicycle. I'm really sick and tired of that parasitism. Museveni abuulidde eggwanga nti gavumenti yeefubye nnyo okukola enguudo mu byalo ne mu bibuga era n'alagira minisita w'ebyenguudo alondoole n'okulwanyisa ababba ensimbi ezikola enguudo. The NRM has struggled to tarmac the core national roads from north at Oraba, Aru, Nimule and Musingo in the north. These are all linked by tarmac roads. Then the tarmac roads continuous from the north through the Kampala area to Kachitumba, Katuna, Chanaka and Bunagana in the south. The mistake has been by the Ministry of Works to allow these roads to deteriorate and then we start to doing heavy work afterwards. The new ministers must ensure. I don't want to see what happened to some of the roads like the Fort Portal Road, but there's a story about that Fort Portal Road. There's a story of corruption in that road. Ku nsonga y'obulimi Pulezidenti Museveni ategeezezza nti gavumenti yeebitaddemu ensimbi eziwera era n'okusomesa abantu okwettanira enkola za gavumenti omuli emyoga parish model n'endala era nti abawuliriza okuwabula kwe baganyuddwa okukamala. Agambye nti ebyobulunzi nabyo byongeddwamu amaanyi nga kati omuwendo ogw'amata kwe gatundirwa n'ebikolebwa mu mata Uganda byetunda mu nsi ez'ebweru byeyongedde. Ku nsonga y'ebyokwerinda omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti eggye lya UPDF likoze omulimu gw'amaanyi okukuuma obutebenkevu era mpaawo kiremesa bannansi okukola mirimu gyabwe. Museveni atabukidde bannayuganda ab'enyooma n'obutekkiririzaamu ng'abamu batuuka n'okuddukira mu nsi eza Buwalabu okunoonya emirimu era bano abawadde gaabuwa nti bazuukuke kubanga Uganda asava ddala buli kyetaagisa omuntu okukolamu ekiri.
Speaker wa Parliament Jacob Maxson Oboth asabye abaka ba Parliament 12 bafube nnyo okulwanirira enkulaakulana y'Abannayuganda nga bannyikiza enkola za gavumenti ez'okulwanyisa obwavu. And my appeal to you all, honourable members of the 12th Parliament, let's stand to be counted, to be the members of Parliament who will sleep no more, to be the members of Parliament who will be remembered for waking up ourselves and waking our people towards the money economy. We should resolve today to be the generational leaders who do not only listen but also act on the guidance of President Yoweri Kaguta Museveni. May God bless you all. Museveni wabula mu kwogera kwe kuno yeebalamye okwogera ku nsonga eziwerako bannansi ze baasuubidde nti wakuzoogerako mu lunaku lwa leero. Ku zino okuliko ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye enkya n'eggulo, ebikwekweto ebikolebwa by'ebyokwerinda n'ekitongole ekya NEMA bwe bamenyedde ennyumba z'abantu abawerako. Embeera y'abannansi abakwatibwako ebitongole by'ebyokwerinda naddala abawambibwa ebitongole by'okwerinda mu kiseera ky'okunoonya akalulu ne mu myaka egyayita, embeera y'ekirwadde ekya Ebola n'ebirala. Museveni era yeebalamye okwogera ku nsonga ze yali Speaker wa Parliament Anita Among era omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ky'NRM owookubiri mu kibiina ky'NRM ebitongole by'ebyokwerinda gwe byaggalira mu maka ge n'okuwamba n'okubowa emmotoka ze. Museveni yeebalamye n'okwogera ku nsonga z'abasuubuzi abaagobwa ku nguudo za Kampala, ebisale by'obupangisa ebirinnya enkya n'eggulo n'emisolo egyekanamye ekigobya abasuubuzi bangi mu bizinesi. Ensonga y'abasawo abagezesebwa bamanyiddwa nga intern doctors, gavumenti bwe yagambye nti tegenda kuddayo kubawansako, naye omukulembeze w'eggwanga agimmye amazzi. Ekitongole ekiddukanya n'okulabirira ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA mu butongole ekikkiriza omwoleso gwa CBS Pewosa gugende mu maaso sabbiiti ejja okuva nga 8 okutuusa nga 14 omwezi guno mu lubiri lwa Kabaka e Mengo. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyetaagisa byonna okuteekateeka omwoleso guno ebigendereddwamu okwetangira ekirwadde ekya Ebola. Ekitongole kitegeezezza nti abateesiteesi b'omwoleso gwa CBS Pewosa batuukiriza buli kyetaagisa omuli okuteekateeka ebifo abantu ba Ssaabasajja Kabaka bye bagenda okunaabiramu engalo nga bayingira omwoleso n'okuwaŋŋana amabanga. Akulira ebyobulamu mu KCCA mu division y'e Rubaga, Dr. Dennis Buluma ategeeza Kyabasa nti bekennenyeza buli kimu ekyetaagisa mu kuteekateeka omwoleso guno nga mpaawo kigulemesa kugenda mu maaso. Dr. Buluma wabula asabye abantu bagenda okwetaba mu mwoleso bagoberere amateeka agateekeddwawo Minisitule y'ebyobulamu bongere okwetangira ekirwadde ky'Ebola. Njagala bategeeza nti omwoleso gw'omwaka guno gwa Powesa 2026 gwakiriziddwa fe ab'ebyobulamu gugende mu maaso mu lubiri nga bagoberera enteekateeka yonna eyateereddwawo Minisitule y'ebyobulamu okwewala okusaasaanya ekirwadde ky'Ebola. Mu bimu bimugenda okukola abateesiteesi bye twabagambye mwe muli okumakinga sure nti abantu banaaba mu ngalo nga tebanayingira oba bakozesa sanitizer n'okupiima temperature era alina omusujja tajja kkirizibwa kuyingira. Ne munda twewe amabanga so muli baddembe okwetaba mu lukuŋŋaana luno mu ntegeka eno. Omwoleso guno gwakubaamu emisomo egy'enjawulo egibangula abantu ba Kabaka mu by'obulimi, ebyobulunzi n'ebyenfuna, enkwata n'ennyingiza y'ensimbi n'okuddukanya bizinesi, ate era mubaamu n'ensiisira ez'ebyobulamu ezirimu okukebera abantu endwadde ez'enjawulo, ensiisira z'ebyamateeka, okugoba ku biwandiiko eby'obuzaale n'ekitongole ekya NIRA wamu n'ebiwandiiko ebirala eby'enkizo ebya gavumenti, ate era mubeeramu n'okwongera okwogiwaza abantu ku by'ennyingiza mu maka. Okuyingira mu mwoleso guno kwashinyisa 50 zokka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National
National Drug Authority. Nga bali wamu ne funguwa mu Choose Mix alimu ebirungo byonna ebiwomesa enva ne zizitowa bulungi ne bwe ziba za boiro oba nsiike. Omufumbi teweerabira funguwa mu Choose Mix. Kikyamu omukulu w'essomero okugoba omuyizi ng'atagoberedde mitendera nga munnamateeka Julius Semanda bw'annyonnyola. Aba ateeberezebwa okuba nti azizza omusango. Walina okubeerawo olukiiko olukwasisa empisa mu ssomero eryo oluyitibwa disciplinary committee lumala okumuwuliriza. Bwe lumala okumuwuliriza luno ne luvaayo n'ekiteeso kaluga nti omuyizi ono agobwe. Ekiteeso ekyo ne kiryoka kigende head teacher. Head teacher bw'agoba omuyizi oyo mangu ddala n'ategeeza olukiiko olukulu olufuga essomero eryo oluyitibwa board of governors bwe liba lya secondary school oba school management committee bweba primary. Ekyo bw'amala ogitegeeza ate n'ategeeza ne permanent secretary n'ategeeza ne CAO n'ategeeza ne DEO abo ne babeera nga be balina ekisembayo. Bw'aba takoze ebyo n'agoba omuyizi wa ddembe okugenda mu mbuga z'amateeka n'awaabira essomero eryo. Olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC lulonze yali omubaka wa Parliament owa Makinde East Ibrahim Kasozi abeera omumyuka wa President w'ekibiina kino atwala ebbendobendo lya Buganda. Ibrahim Kasozi yazembekera ebya munnamateeka Yusuf Nzibambi abadde omubaka wa Parliament owa Maokota South era nga yabadde omumyuka wa President wa FDC mu Buganda wabula nga gye buvuddeko yayabulira ekibiina kino n'agenda yegatta ku kibiina kye NRM. Ibrahim Kasozi ebyobufuzi by'ekibiina kya FDC abimazeemu ebbanga eriwera okuviira ddala nga omuvubuka era y'omu ku bavubuka abato abaatandikira mu reform agenda oluvannyuma yavaamu FDC. Ibrahim Kasozi oluvannyuma lw'okulondebwa asuubizza nti omulimu munene gwakwatiddwa era nga kaakano ayolekedde omulimu omunene ogw'okuddamu okuzimba ekibiina kino okusimba emirandira gyakyo mu bitundu bya Buganda yekibadde kinafuye. Endorsement eno okubanga nze Deputy President wa Buganda challenge oba okugezesebwa okutuweereddwa okulaba nti tuzza ekibiina waggulu. Abantu bangi abava mu kibiina olw'okusomoozebwa okutali kumu naye omukisa bagutuwadde okulaba nga tusobola okulaba nga tuzza ekibiina ku ntikko. Kyenneeyama nga nkolerera wamu ne bannange tujja kusobola okulaba nti tuteekawo embeera esobola okuzza ekibiina ku ntikko. Kinze ebyokubeera mu boardroom sibitegeera bulungi kati ekibiina nze njagala kukijja mu boardroom gye kiri nkizze mu bantu. Kooti enkulu ey'Embale yejjereza abavubuka abooluganda babiri abadde bamaze ku alimanda ebbanga lya myaka 11 ku bigambibwa nti be baatemula kitaabwe. Kooti bw'ekizudde nti wali bujulizi bwa Simba. Omulamuzi Dr. Lubega Faruku yejjereza Julius Walato amanyiddwa nga Musamali Judy wamu ne Stephen Masinde oluvannyuma lw'okukizuula nti wali bujulizi bwa Simba bubaluma nti baatemula kitaabwe kaakano omugenzi Clement Walato mu mwaka 2015 ku kyalo Bukamunyu mu disitulikiti y'Embale. Oludda oluwaabi lubadde lumiriza nti ababiri bano baalumba kitaabwe ne bamutta nga bakozesa ebiso ebyogi olw'enkaayana ze baalina ku ttaka. Wabula obujulizi obuvudde mu basawo abeekebejja omulambo ogw'omufu bulaze nti omugenzi yafa lwa musaayi ogwamuvaamu omungi oluvannyuma lw'okutemwa mu bulago wabula tewali bukakafu bwonna buleeteddwa ludda luwaabi obukakasa nti ababiri bano be baamutta. Kooti yeesigamye ne ku bujulizi obwa nnyina w'abaana bano era taata w'omugenzi Anet yeesigamye ku bujulizi obwa mukyala w'omugenzi Anet Wakoli ne mutabani we nga ye Herbert Wakoli obulaga nti tewali nnyo bukakafu bwa Simba bulumiriza baana abo ababiri nti be baatemula kitaabwe wadde nga waliwo obutakkaanya. Bw'atyo omulamuzi bano abejjeereza era analagira ab'obuyinza mu makomera nti babate bunnambiro. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Wabaddewo akabuguutano ku kisaawe ky'ennyonyi y'e Frankfurt mu Bugirimaani. Ennyonyi eyakolebwa kampuni ya Boeing bw'enuusa obukono n'egenda enyiga abakozi n'abaweereza ab'oku kisaawe.
Ennyonyi eno Boeing 787 jetliner ng'eddukanyizibwa kampuni ya Lufthansa ebadde eteekateeka okutandika okutikka abasaabaza bagende Los Angeles mu Amerika. Kitegerekese nti omugoba waayo aba akyagitereeza ku kisaawe obukono obuwanirira emipiira egy'omu maaso ne bunuuka emipiira ne gidda munda ng'ennyonyi tennasitula abakozi abadde wansi ne banyigirayo. Abakozi abawerako baddusiddwa mu malwaliro nga bataawa era abakulu mu kampuni ya Boeing bakyanoonyereza ku kivuddeko akabenje kano. Mu mawulire ag'ebyemizannyo olukiiko oluteekateeka empaka z'ebika by'Abaganda lukakasizza nti enteekateeka zonna ziwedde ez'emipiira egy'akamalirizo ekigenda okubaawo ku lw'omukaaga luno nga mukaaga mu kisaawe Wankulukuku. Olwaleero mu kisaawe Wankulukuku wabaddeyo olukiiko olwetabiddwamu ttiimu zombiriri ezaatuuse ku fayino ez'empaka z'omupiira ogw'ebigere n'okubaka wamu ne ttiimu zonna ezigenda okulwanira ekifo ekyokusatu. Olukiiko lukubiriziddwa akulira eby'emirimu egy'ekikugu ku lukiiko luteekateeka empaka zino Kabogoma Nisul era lukakasizza nti mu mupiira ogw'ebigere ogw'akamalirizo bazzukulu ba Mugema ab'enkima bagenda kwambala omujoozi ogw'akacungwa essaati ate nga empale eza bbulu omukwafu ate nga bazzukulu ba Nankera ab'Emmamba Kakoboza bakwambala essaati enjeru n'empale eza bbulu ow'amazzi. Omupiira guno gujja kutandika ku ssaawa 9 ez'olweggulo era gujja kuweerezebwa butereevu wano ku Kyabasa. Kyokka ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okunkya waakusookawo omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu wakati w'abazzukulu ba Muteesa Asira Abengo ne bazzukulu ba Nsereko Kalamazi Namwama ab'Ekkobe. Mu mbeera eyo olukiiko lutesiteese era lutaddewo omupiira ogw'okusanyusa abantu ba Kabaka abagenda okujja Wankulukuku nga gugenda kubeera wakati w'abakozi ba Kyabasa n'aba BBS Telefina nga battunka ne ba TikToker ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'omutuntu. Mu mbeera y'emu mu mpaka ez'okubaka omupiira ogw'akamalirizo gugenda kubeera wakati w'abazzukulu ba Katongole Mugatta ab'Ente ne bazzukulu ba Gabunga ab'Emmamba ku ssaawa 6 ez'omutuntu ate nga ennyonyi ennyange egenda kutunka n'engabi ensamba ku ssaawa 4 ez'okunkya. Okuyingira mu kisaawe Wankulukuku kwashinyisa omutwalo gumu n'eshinyisa emitwalo 2 ate ng'abaana bonna baakuyingirira bwereere. Bazzukulu ba Nsamba Lukonga ab'engabi ensamba be bannantamego ab'empaka ezaasembayo mu mupiira ogw'ebigere ate ng'ennyonyi ennyange be bannantamego ab'empaka ez'okubaka.